Prayer Ministries International ku Kananland Makerere Kikoni okumpi n'ekibuga Kampala. Ku nsonga y'emu Bwakabaka bwa Buganda buliko ekiwandiiko kye bufulumiza ku bikwata ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'ebyo ebizze biyitingana ku mikutu egyakazibwako emikwanira wala egya social media abantu kwe bagenze bawandiika ebikikinike n'ebyakasalo ku nsonga ezikwatagana n'obulamu bwa Ssaabasajja. Kati Obwakabaka bwa Buganda buliko ekiwandiiko kye bufulumiza kirambike bulungi n'okulungamya kiki ddala ekiriwo ku mbeera ya Ssaabasajja. Naye nga bwetusabira baffe Buganda busanye bumanye nti waliwo obwetaavu obw'okulwanyisa amalindirizi agatambaza amawulire agataliko mutwana magulu ag'obulimba naddala ku mikutu gimikwanira wala social medias. Eŋŋambo zino ez'obulimba zatandika mwaka guwedde mbu Kabaka yakisizza omukono ng'ali Nairobi, ate amalala yambabegakaawo omwezi guno nti yaweereddwa ekitanda mu ddwaliro e Nakasero n'ebirala. Waliwo olukwe olukolebwa abalabe ba Buganda okukozesa omukisa guno okubanamu Namulondo amaanyi nga batematemamu abantu ba Buganda ab'ebitiibwa Emmengo, abayi b'amagezi aba Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro w'ekitiibwa Kirala Kibita Mayiga. Kaweefube okutematema mu Buganda ajjagwa butaka kubanga Buganda yaliwo weeri era ejja kubaawo. Abo abeefuula nti balumirwa Buganda baleme okubamalamu amaanyi. Obubaka bwonna obubuzaabuza abantu ku mikutu gimikwanira wala tuweewalire ddala.